kuba kuli limited than okuvuma. Batica b'Oluganda bano tebatera kukuba. Tebakuba. Mpozi ng'oyo omusomesa nti nno omusomesa wa Luganda mulalu bulalu. Naye tebakuba, naye kye baakolanga kuvuma. N'akussa wali. Gwe wennyini n'oyongobera n'ogamba Mukama Katonda. Daba. Ayinza okuvuma n'olwala n'okulwala bw'aba akuvumye. Kuba bali baali bavuma. Nze gaye baali bavuma. Bannange mukyala Nakati yali avuma. Ye bannange mukyala Nakati w'amazzi yanvumako. Naye nange nakazanya naye saakeeteekako nakateeka ku muntu mulala. Yanvuma nali nsiba esweta, ezipu yange ey'empale yali ekka bw'eti. Ne nsiba esweta wano naye ng'ebisse wano. Kuba nze nali kino ekireebeeta kye nassa wano. Eno nga gye nsibidde bwe bati. N'aŋŋamba ggwe ssebo ggwe awo lwaki osiba esweta mu kiwato? Konze madamu ezipu yange ekola ki? Ekka. Nalina omuwala omukwano gwange baali bamuyita Nagawa Nisha. N'amugamba Nagawa, omulaba oyo ssebugwawo muwerekere addeyo ewa maama we. Obeera ne maama we oba ne kitaawo? Konze mbeera ne jjajja. N'agamba genda ogambe jjajjaawe muwerekere era njagala ebintu obubaka bwe nkuwadde obutuuseeyo. Muwerekere ogambe jjajjaawe ku sikaati z'ayina yaggyeko zipu agiwe mutabani we. N'asooka nno tuli ku compound bwe binaaba biganye mutwale ennamba ye yakungulizaanga nnyo kino mutwale ennamba y'essimu yange. Omuzadde w'aba aganye mugambe nze ankubire nja mmunnyonnyola. Ng'ayinza kati omusomesa ye yali namukambwe nnyo owa Luganda nga n'omuzadde amuyisaamu eggaali. Tomubuulira nga n'omuzadde wakuba ekyo njagala nkigezeeko eky'okuyisaamu omuzadde. Wakuba kikyagaanye. Nagamba bannange. Abazadde abawolereza abaana nga balina kye bakoze. Ne wababi omwana n'ajja n'enjala. Amuyise ku ssomero n'agamba kati ate mumpitidde. Mugamba omwana lwaki alina enjala empanvu ezaamuwa butwa. Nakazannyako naye lwakuba era munnange abazadde mu abayigiriza abaana bwe batyo. Kuba naawe olaba enjala z'oyina nti jjukira omulembe guno abaana abo bwala balina enjala. Ekooti zikoma paka muli. Ng'otunula kusange ng'ozinoonya. Nzirabye ne ŋŋamba kati munnaye nja kulumbagana nga ndi eri nga sekuli kumpi. Nkuwe. Era kati abazadde era be bagamba omwana kuze enjala. Awo. Okay, abasomesa ab'Oluganda bano baalinga balina ku respect eri basomesa bannaabwe. Babaamu ne nabo babayisaamu. Babaamu ne bebawa respect. Kisinziira. Bano abasomesa b'Oluganda ku masomero agamu babeera baluddeko. Nga abasomesa abamu babasanzeeko busanzi. Baba baluddeko nnyo. Ekyebaleetera okuba nga balina neyo audacity egamba nti balingiriza buli kintu okuba nga be bakulu b'essomero. Bamanyi buli kasonda k'essomero. Kati ye manyi abaana be twatandika nabo essomero kati tuli mu baana 5 twatandika n'abaana 6. Era gw'ojja ng'oli w'amawagali nga gamba tusomesezza kuno abaana mirembe engalo. Kati gwe tojja tulemerera tusobola n'okukugoba. Kati gwe nga ojja n'eddaluulyo ng'asomesezza embaawo oba mmeka. Baba tebakweguye kati kyova babeera naye nga bakwatagana n'abasomesa abalala. Tuba tukwatagana nabo. Abaana bokka be tubeera nabo n'obuzibu. Muyinayoko omusomesa w'Oluganda ng'asomesa part time ng'ayinako essomero eddala gy'agenda n'akuba ekyeyo. Yali kati nange bennyini abo abasomesa bakusomesanga ng'olaba ssaawa 7 apaakinze agenze ku ssomero ddala oba sekyo ate ng'azze ku ssaawa 7 ng'alina essomero eddala ly'abakola ly'abasomesaako. Sinti kati anti bizze bikyuka. Naye buli baasomesanga mu ssomero ddimu bano abasomesa obasanga mu lino lyokka naye kati somesa eri n'eri bwe batyo. Kuggyako nze nzekka asomesa ku ssomero eri essomero lya TikTok okwo. Ofuniramu akasente akawera gwe ng'omusomesa w'Oluganda akakumala. Kubanga bagamba abasomesa b'Oluganda tebalina ssente. Omusomesa talina era ssente naye ate n'abaana tebaagala sasula fees.
bannaye era kyovula mbayisaamu egganya naye nga bambi sapooti y'abantu eno empadde obusobozi nti nina n'akataka kange, nina akataka era kuliko obuyumba bw'abapangisa, alhamdulillah. Empadde ne connections by the way, n'akasente akambaamu ng'omusajja lwakubeera tezimmala. Nina abaana bensomesa ebweru nensomesa naye batono abaresponding abagamba nti musomesa kankuweereze kasente naye ng'ate baana bangi era kuba ngenda beegobako bonna. Kino ekintu osobola okiteeka mu reality n'osomesa abaana bya ddala Oluganda? Sisobola. Geza omuzadde agambye nsaba kusindikirayo mwana wange omikokinga Oluganda olwo. Nga sekinnooma sigamambe okufunye essomero. Waba asobola ajja ojja mu kabokisi kange nogamba munange Luisi oba musomesa njagala osomesa omwana oba Oluganda lulondumanyi. Naye kati ate olaba mu kontenti wange ebiseera ebisinga nteekamu n'okulimba batya nze njiyaawo nina ekintu kyange kyenagamba kati njagala njiyeeyo Oluganda olufu olumu ngattamu oba mukiraba muyinza okuba temukiraba tetukiraba naye mukyegendereza olumu njiyaamu Oluganda olufu nga nze njagala kunyumisa nkikola lwaki njagala bali mbasike nsike kyovula nkagattamu lingattamu Oluganda olufu naye kati sisobola naawe kagamba naawe mbigattiramu wali nga nvuma mwana mbigattiramu awo nenjagala nsike numbers nsika abantu naye lwakuba tebannabiraba bannange nammwe mutamu mbeera njagala nenjogera ekigambo ekifune nga njagala at least oli wabaawo wali nga agamba sijja commenting naye akantu wakalabaga ye musomesa atukoze atya ng'akakomentinga era ako tekaliyo ako nga kamusika ogenda olaba nga comments eziweze ate video okulaga nti nenyumye comments usanga video akuliko likes nyingi naye nga comments ntono kale bamaze galayikinga naye nga comments nga nyingi ng'oziraba era nange zimpa amaanyi okuddamu okuziddamu okuzikola kiweeba. Oyina akantu ke wazannya nze omanyi nsinga kumanya oli ticca Nakinyondwa madamu Nakinyindwa nga omwana yali wa buwala naye ng'awunya ng'alina ekisu kyavaamu. Mbadde nsaba okampeeremukko abantu wano. Naawe ogenda kunkuba omuggo bannange era ogunkubye akamadamu Nakinyindwa waliwo omwana yali ayingira class n'akuyitako nga wakajja atuuse leeti at the same time alina ekisu kyawunya. Oyina engeri gye njagala abalabi Taliviani ke yaddamu Taliviani it was really nice. Omwana nga mutunuulidde bwe nti yayingira n'omutunuulira already akusanze munda anti nzijukira nakola mbujjukira nzijukira nnyo kana aka Taliviani ke yaddamu nga yali mulenzi kale tuweeyo konna waliwo omulenzi kena ng'aleeta ye ate omulenzi yali aleeta kitabo kimumakinya nemukola ate omulenzi yali awunya kamwa omulenzi yali awunya kamwa nemugamba ate abalenzi temusenya ako naawe ene character kale konna because kati you a content creator kanguwa mangu kale tetugira mu bwozanye just tuweemu awo olaba omwana aseewo tusanze mu class nkampise eggaali mu kiraashi waliwo kiraashi mukwano gwange oyo kamuyiseemu eggaali kuba wawe kammanyiirira akaakaana kakukola ki kamanyiira bumanyiiza kulaga simanyi lwaki kammanyiira naye nga kammanyiira akaakaana wakazannyemu ki sorry lake katambala musojwemu
kati anti manyi ku omanyi wemba ntandika newa intro ezimwe njagala nnyo okuwa intro video n'olabira ddala nti egenda kuba massive. It is okay. Wait.